ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula, bino bikulu okumanya. Okutikkira okubeera Naggalani era bw'amala okugitikkirwa yagijjako n'agiteeka wanozeki wagitadde. Ekiseera kituuka olw'okwagala okujjukira nga gino emikolo egy'amatikkiro gy'omu Biriŋŋanwa afunayo enkofiira endala eri mu kifaananyi ekyo kyennyini ekyaki ekyengu nga gye mulaba essaawa zino ennaku zino gyateeka ku ki gyateeka ku mutwe. Enguugu eyo eteekebwateekebwa n'emutwalibwa e Naggalani olunaku lw'okumutikkira era neekwasibwa omukulu ow'Emmamba Nankere Semanobe yagimuteeka ku ki ng'agijja mu ngalo zaani ng'agijja mu ngalo za Sseggirinya oyaliwo eyaliwo ku kiseera ekyo nabategeezezza dda nti jjajjaffe Saalimu Mukasa Mwasanje mutabani wa Sseggirinya Adamu Ssembajjwe. Sseggirinya baamukazaako owakalema olw'ensonga nti ennimi gye yakola Kabaka atya omukalema yazaala Sseggirinya Saalimu Mukasa eyali mu kiseera ekyo. Olwo baganda be bazaalibwa balita obululu. ng'Obuganda bujjukira emyaka 33 nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo alamula, bino bikulu okumanya.